atenderezebwa mu butuufu nannyini bitendo ebijjudde omutali bukendeevu bwonna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ye katonda w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu. La ilaha illahu, tetubangako na mutonzi yenna atali katonda Allah. Nga bw'olaba muntu aba azaalibwa oba mu buzaale bwaffe, muntu abeera ne taata we omu, nabwe kityo ne maama omu. Tetulinayo chansi yonna olw'ensonga zaffe nti nze okuva na leero ono takyali maama wange, nfunye maama omulala. La abadan. Era ono gwofunye bebayita ndowooza ba mother in law, maama wo kusinziira ku mateeka. Ndikula etteeka bweti ne bweriti, kati ono omuyita maama. Olw'etteeka bweti ne bweriti, ono omuyita taata. Otherwise Katonda nnina omu, era nga bwe kiri nti maama olina omu, taata olina omu. Bayimirizaawo abakyala 50 nga maama omu ali, maama wo ne bamugjawo ng'olaba, ne bagamba nti genda mu bakyala abo basigaddewo 59 olondemu maama wo, nga tolina kizibu kyonna ku mutwe. Obagamba ate maama wange mwabo taliimu, bamufulumizza, maama ali bweru. Tigwe noonyako nti bafulumye ndaba maama taliiwo, maama ali bweru. Fe abaddu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, olwaleero ffe abasiraamu Allah twamufuna ye katonda waffe, ye katonda w'ebitonde byonna. Ebisigadde ebiyitibwa katonda babiyita buyisi, babiwaayiriza. Tebibeerangako bikatonda, tebirina kye byali bitonze, nabyo byennyini Allah subhanahu wa ta'ala yatonda bitonde. Anayo yatuuka n'agamba nti amwaatun, n'obufu bwennyini bifu, ghayru ahya, si biramu. Wama yash'uruna ayyana yub'athun, tebimanyinako nti enkomerero egenda kubeerawo ddi. Naye kyo baganda bange basiraamu abalungi ab'ebitiibwa, tumatize emitima gyaffe, tumatize emyoyo gyaffe, bwe tulina okusinza yekka ye Allah. Byonna ebitali Allah si bituufu, bifu. Tetulina ntegeera egamba nti oli waddembe okusinza Yesu, niwaddembe okusinza Maria, asinze ente asinze, ow'enseenene sinza, ow'endiga bw'otyo, nti ewaayo bino ebintu bya buli omu kyaba yeeyagalidde. Tuyinza otuukirayo wa Katonda nga abasinzanga lubaale be baali abatuufu. La wallah, la, si kituufu. Tukkiriza era nga bwe bunnyonnyofu obuva eri yatonda ensi eno n'eggulu, omutonzi waffe ye Allah. Byonna ebitali Allah bifu, yadde birina abantu bangi, yadde binene, yadde biwanvu, si bituufu. Yekka alina okusinzibwa ye Allah tabaraka wa ta'ala. Allah waffe rabbul alamin tumusaba ebbanga lyonna
asebengera bye n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yatuma nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eri abantu bamulembe guno nga amutumye nga huda nga bulungamu. Yenna anoonyaawo okulaga, anoonya okumanya ekyokukola, anoonya avunaanyizibwako okugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange basiraamu, mbakubiriza nange neekubiriza, tufube ku mitima gyaffe, tufube ku myoyo gyaffe okujaagazisa okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba nabbi Adamu alayhi salatu wassalam nti Allah kanti qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah gamba nabbi Adamu alayhi salatu wassalam yamala okusobya Allah ne mukyala we Hawa. Qulna ihbitu minha jami'a, Allah n'abalagira bafulume bonna mujja naye. Allah n'agamba faman tabi'a wa imma qulna ihbitu minha jami'a faman tabi'a hudaya. Singa Allah yabagamba bonna bafulume mujja naye, n'agamba nti singa obulungamu bunajja okuva gyendi, faman tabi'a hudaya, yenna n'agoberera obulungamu obwenzisizza okuva eno gyendi, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, tebalina kutya kwonna gye bali era tebagenda kunakuwazibwa. Obulungamu bwe tuwangalirako ffe abatonde buva eri Allah subhanahu wa ta'ala, nannyini kutonda bitonde. Yalina otubuulira mukole bwe muti, muwangale bwe muti, mubonereze bwe muti, musanyuke bwe muti, munyige bwe muti. Era nga wolaba akasimu kogula kajjiramu akatabo munda, TV ejjiramu akatabo, gadgets zonna ezifuluma zibaako kabayita manual book, nti yakola ekintu kino amanyi obunafu bwakyo n'amaanyi gaakyo, amanyi olina kukola kyosobola okuwangaala nakyo era biki byosobola okukola ne bikyonoona. Era singa omuntu amanyi okukozesa akatabo ako n'asoma mu katabo nga bamugambye nti emmotoka eno erina kunywa dizero, ate agenda olaba agenze ku petrol station, owa petrol station amugamba nti eno emmotoka ekika kyayo erina kunywa petulooli, njagala kubuuzaamu eyaguze emmotoka ogiteekamu ki? Basiraamu, waguze emmotoka, akatabo kagamba erina kunywa dizero, owamafuta agamba eyo emmotoka ekika kyewaguze enywa petulo, ogiwaaki? Ogiwa wamafuta kyagamba oba ogiwa eyakola kyeyagamba kyerina okunywa? Ogiwa yakola? Entegeera nsaba Allah agituwa ate agitukuumire. Eyakola ekintu yaba akimanyi n'okusinga gwe akikozesa olwaleero. Kati Allah tabaraka wa taala yatutumira omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ye mulagirizi, ye navigator wa ummeeno. Bwagamba nti awo vuga nkaaga teeka mu nkaaga, bwagamba nti saako siba yimirira, bwagamba nti kyama ng'okyama, kubanga togenda nenyezebwa neobanga gyewakyamesi gye balina okugenda kasita owaayo yagambye okyama. Baganda bange basiraamu, tugoberere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate tukolagane naye nga Allah bwe yatulungamya. Leero mbadde nina omutimbagano wembadde nendaba nembaako kyendabye, nengamba Allah atusaasire atukuumire ku busiraamu obutuufu. Abaddu balina enviiri ze simanyi bazijje luddawa.
balina ekifo we bazikuumira katebo oba kabadde mu ngeri ya masjidi mwennyini mu masjidi naye nga basimbye layini bajja ne bafukamiraawo ne bafuna omukisa ku nviiri ze bayita eza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliyadhu billah. Tusaba Allah tukingirize entegeera envundu efaanaganako bwetu. Abaddu balina mu muzikiti balinamu engeri ya wolotaali naye nga emmeeza eyo bagikolanga nsitufu emabega wano mu maaso gyeyiika bweti ne batuuzaako ekkanzu ne bagamba nti eno ekkanzu yalinga ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bajja ne bafukamira awali ekintu ekyo ne bavunnama ne basinza nga banoonya emikisa okuva ku kkanzu eyo. Balina engatto ze bagamba nti za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bavunnama nga bazisinza. Subhanallah, baganda bange basiraamu, okwo si kwe kwagala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okwo si kwe kumukkiriza. Fe Allah yatugamba mugoberere, kyataakola tetukikola. Kino bagamba baganda baffe wano ku nsonga ya mawulidi, olwokuba nti bo baagala nnyo amawulidi, bakuze bagalaba ebayako okulya ebayo okusanyuka ne bakuba amataali. We twabanyigiriza tubazzeeyo ku nusuusi. Allah yagamba ti, omubaka yagamba ti alayhi salatu wassalamu. Ekituufu bayomba bayogera ebintu bingi, naye buli ddiini lwe mugita buli muntu n'akola ekimunyumidde yekyalabanga kyekirungi, wallahi obuwemu bukyayongera okulabika mu ddiini ya Allah. Abantu bakyayongera okuwaguka ku njigiriza ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ate tosobola kukola ibada Allah n'agikkiriza okutuusa ng'ogoberedde omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwe ne wogamba nti omwagala nnyo, tekikola mawulire tetina mugaso waaba ye nga takwagala. Buli lwokola ebikolwa mu ddiini ebyawukana ku kusomesa kwa alayhi salatu wassalamu, tewali kakwata wakati wo naye. Era bino byokoze tebikusembeza eri kwagala kwa nabi Muhammad sallama, hata adde okwagala kwa Allah yamutuma rabbul alamin. Nawekyo baganda bange basiraamu, wallahi tugoberere nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe kibanga kyogenda okukola kale kirungi mu ndabayo, naye nga nabbi teyakikola kireke. Lwaki gwe weekalubiriza? Eddiini eno erimu emirimu mingi, naye nga ate Allah tagitutumanga gyonna tugikole. Yagiteekawo katale, gulako kyosobola. Naye n'ebiri mu katale bitulemye. Tutandise okuyisa emikono mu madinisa, tukutandise okukola smuggling nga ne supply eri olede mu katale etulemye okugendeezaako yadde akatono. So baganda bange basiraamu abange, tugoberere mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yenna anaamugoberera tagenda kubula, tagenda kuzikirira, agenda tutuuka mu maaso ga Allah ng'akyali ku ekyo kyennyini Allah kye yatikka mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah atuwe okumugoberera. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. baganda bange ab'ebitiibwa, tuli mu duniya eno naye nga Allah yatuwa assurance. Tuliwo kaseera buseera, akaseera konna tugenda kusinkana Allahu tabaraka wa taala. Bwetubeera nga tusinkana Allah, buli omu ku ffe wano agenda musinkana yekka. Ne mufiira mu kabenje, famire yonna mu kaseera ako ak'okuvaamu omwoyo, buli omu omwoyo gwe guggyibwamu ku lulwe. Era tegusobola kugamba nti mulindeeko ne gundi tugende naye, kuba enteekateeka y'otwala emyoyo eri ku programu za Allah subhanahu wa ta'ala. Akadde konna tugenda mu maaso ga Allah.
tugenda mu maaso ga Allah tumwanjulire tuwangadde mu duniya tutuukiriza ebyo Allah byatubanja byatuvunaana rabbul alamin. sahabi bayita Muadhi bun Jabal radiyallahu anhu yanyumya emboozi yagamba nti baalina omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati ya Muadhi, owange Muadhi, atadri omanyi ma haqqullahi ala al-ibad, gwe guliwo omugabo Allah gwabanja abaddu, wa ma haqqul ibadi ala Allahi, era gwe guliwo omugabo abaddu gwe babanja Allah. Muadhi bun Jabal radiyallahu anhu yagamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah nombaka yebasinga okumanya, nze Muadhi simanyi kiki Allah kyatubanja naye naffe kyetumubanja. Omubaka alayhi salatu wassalam yayanukula Muadhi bun Jabal radiyallahu anhu namugamba nti haqqullah, Allah kyatubanja ala al-ibadi, abaddu Allah kyababanja ayabuduhu, kubeera nga tusinza Allah, ayabuduhu, kubeera nga tusinza Allah, wala nushriku bihi shay'a, naye nga tetumugattako kantu konna. Subhanallah, ulira Allah atubanja omumusinza at the same time natubanja obutamugattako. Katonda waffe rabbul alamin talinawo mbeera ya kweguya bitonde nti abantu bonna mukalaji bonna bashiriku, abeera bonna basaze okukola shiriki, kakati nze kati nkola ekikambaleke bagende maaso ne shiriki waabwe. La, eryo bbanja. Allah amanja muganda wange, Allah akubanja omusinza yekka nga tomugasseeko bintu birala, eryo bbanja. Tebiriko kuteesa, ensonga zotasaagirangamu ezitalimu kuseka na kujeregerera na lugezigezi lwonna, nsonga za kusinza Allah. Allah asinzibwa yekka basiraamu, atubanja kibanje. Teweetantala muganda wange n'osinza Allah ate ng'olina ekintu kyonna oba ebintu byonna byotadde wano ku bbali by'obembeekereza ku kusinza Allah. Esookera ddala kyembajjukiza, kubanga mmanyi mukimanyi, Allah amanyi hatta n'ebiri munda mu bifuba Allah bimanyi, ne kyotannaba kulowoozaako ye Allah akikumanyiiko, kubanga yawandiika n'ebikuuliko byonna nga tonnaba na kuzaalibwa. Kati abantu abasinga we babeera wano mu public, mu masjidi, mu lujjudde, bakola eddiini oga nti masha Allah alhamdulillah, musajja musiraamu. Ne bw'oba omulambudde nga mulwadde agamba sheekhe nsabirako Allah ngumye, naye alhamdulillah wabanga kyaleese qadara Allah, nga ologoze gwamanyi nti oli wa qadara Allah. Naam, ate bw'ovaawo bali abalina akagera akagamba nti asiika obuki obulamu tassa mukono, ogenda olaba nga alina ebidagaladagala byatadde wansi wa piro we yeebase ku kitanda kwe yalwalira. Ogenda mulaba nga alina ebidagala byalama nga bw'alaamiriza. Ogenda mulaba mu kaseera nga Allah tabaraka wa taala amugezesezza ng'awanjagira by'obadde tumanyi nti abirinamu nabyo obwetaavu tibiyinza omuyamba ebitali Allah subhanahu wa taala. Baganda bange basiraamu, mulekeraawo any of the two can work. Okinaggukira mu ddiini ng'olinga ali ku kibanja kya jjajjaawo. Muwejjeemu ekifa embeera ya kiburu, okwekuza, okulowooza nti ogenda kukola eddiini eno nga bw'oyagala, nga olese okufaayo Allah ayagala nkole ntya. Kuba olwaleero nze neewuunyiza, okimanyi nti tulina abasiraamu muli wano mumuzikiti abantu basirika. Mustafa wano masjidi ne bw'oyogera ku muntu ekintu ne kimuluma n'amanya nti ye gw'ogamba atya nakati kati yenna nukule ntya n'asirika, naye bw'afuna waayogerera
ayogera yeyogera ekyo kyali. Allah aswazizza abantu ku internet. Naam, Allah yanisa abantu ku media. Kuba omuntu atula mu luumu ye n'ayogera kyatandiyogedde nga musinkanye maaso ku maaso. Nze neewuunyizza omusiraamu kubanga bwe ndaba amannya ga kisiraamu ne salaamu atoola, era neewuunya abasiraamu okujja ne batwataakinga obagamba nti Allah yakkiriza okuwasa omukyala. Kati nze kikomeko nti Allah yakkiriza okuwasa naggujja bw'abanga si naggujja oweewammwe. Musiraamu naga nti mutugjeeko obusiru, kati mugende mubeere Buwarabu. Ne bali balina ebyabwe, naffe tulina ebyaffe. Mwagala tuve ku byaffe tudde ku byabuwarabu? La wallah. Era tetugamba nti bwewasa naggujja empeera z'ofuna zisinga kwawasizza nakayima. La, naye twagala mujjemu enzikiriza mu bifuba byammwe ezikoze eddiini yammwe. Tuyinza bba musiraamu omuvubuka najja mu makaago n'omugamba mbu soko otambulamu ng'omuganda n'atambula n'okizuula nti omuvubuka erinnya lya Nseenene n'omugamba nti Allah atusaasire, sigadde byonna bibadde bitambudde bulungi naye Enseenene eno. No, omusajja omukulu myaka 4 myaka 5 tomanyanga famire yo, temumanyagana mulwawo kumanyagana. Abewammwe tobategeeranga, obalindira kumanya kutegeera manya. Nze ate abantu bannyumira mu bino ebyokuwasa beefula mu baluganda nnyonnyera oli muganda wange mu kaseera k'okugabana emmaali. Nyala ofuna ettaka lyonna lyoyagala ng'oli wampindi, ogende yonna gyoyagala owe endagamuntu yo n'akafaananyi kakulira empindi oga nti nze kulimirako wano bannaye baganda bange ndi wampindi. Wallahi bagenda kulagirira empindi eyammwe gyeri. Muganda waffe ye mwabe Busiro lindako kale kojjajja agenda kuvuga akulaga ettaka lyammwe. Abe Busiro mugende Busiro. Ebyo nga kati awo nga mutegeerawo nemanya nti kituufu tuli bampindi, naye ate tukikuleetera kujja kugabana ate ku maali yaffe ab'empindi eyawa. Mmwe muli mpindi eyeeri, tuli mpindi eyawa. Baganda bange basiraamu, tetugenda kupondooka olw'okuba nti abasiraamu bayombye nnyo. Lino bbanja Allah alibanja. Ensonga y'okusinza Allah teriimu kusekeramu. Yenna anaagikwata nga bw'aseka agenda tutuuka mu maaso ga Allah nga tabanja mpeera, nga ate abanja muliro mu maaso ga Allah. Allah asinzibwa yekka, tagattibwako bintu birala. Omuntu wabeerawo ng'asinza Allah naye ng'awulira ayagala nnyo ebyobuwangwa nga bimutwalira ebiseera, nga n'ebibeera ebyobuwangwa bikontanye n'eddiini, ng'eddiini gy'aleka n'awembejja ebyobuwangwa, ogenda tutuuka mu maaso ga Allah kagenda kujjuutuka. Nsaba Allah nze nammwe atuwe entegeera nti okubeera kwaffe abasiraamu tusasula bbanja, ekyo Allah kyatubanja. Era bw'ogamba nti omuntu aba asiramuka agamba ashhadu, nkakasa kino nkibaddiramu kakati yes kino Allah kyalese kirungi. Omuntu wabanga asiramuka agamba ashhadu, agamba atya? Lwaki tagamba nti nashhadu? Lwaki tagamba nti tukakasa? Kubanga shahada tetoolerwa, asiramuka yagitoola. Allah kyeyava agamba la ikraha fi ddin, temwaliwo kaka mu ddiini, tewali kaka mu ddiini. Tetukkirizibwa kukwata muntu mufosinga kuyingira mu busiraamu. Nga bwolaba bwe twabeeranga mu masomero g'abatali basiraamu nga batufosinga okugenda mu makanisa, nakati abaana bammwe abali mu masomero ago babakaka ogenda mu kyaki, babakaka okujja mu maaso ga asembule basome esaala ezitali za ddiini yaabwe, babasomesa bayibuli ng'omwana tayagala. Naye ffe mu busiraamu la ikraha fi ddiini, kubanga ne bakutoza shahada ey'empaka ne weefuula omusiraamu ng'oli mukafiiri, toli musiraamu maaso gani? Maaso ga Allah. Kati olw'okuba eno eddiini yaffe
teriimu kukaka konna. Allah yagamba qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, obulungamu bwamala dde okweyoleka ne bwawukana ku butali bulungamu. Gwe kasita otuula wootudde n'ogamba mpulira mmatidde eddiini y'obusiraamu, bw'oba osiramuka ogamba ashhadu, nkakasa nze Bumbakari Mariyamu Maimuna alla ilaha, nsazizzaamu eyo shahada esazaamu. Lwaki goloza Abarabu balawo okusiramuka abasinga obungi balaba shahada ng'esazaamu ne bagamba Muhammad oyagala fuula bakatonda baffe 306 bafuukemu katonda omu? Balwawo siramuka nga bategedde kootola shahada toddamu kusamira. Kati ate ffe ensobi eri wano, ffe twayanguwa siramuka. Kati obusiraamu tubutegeerera ate munda mu busiraamu. Tuvaa nti abantu buli wabanga alina kategedde anywere atadduka buddusi. Omuntu waba asiramuka agamba la ilaha, nsazizzaamu, neganye, mpakanya, nzijeewo bakatonda bonna. Eriyo katonda Jesus, eriyo katonda Maria, mu ntegeera yababyogera kubanga ne Jesus abyegaana. Eriyo katonda Ntaana, katonda Lubaale, katonda Balongo, eriyo katonda Miti, katonda Bubira, eriyo n'akabira ke baŋŋamba eyo ke baŋŋambye ke baŋŋamba ke bagamba oba kenjo bagamba bakayitanga nkukunyi. Akabira bakayitanga ki? Nkukunyi. Mbu okyabawo oluku otuuka eka enkukunyi eziri awo era nga abantu tebakwata kakabira nkukunyi. Kati eriyo kyebanga awo mbu mulimu engo mu kabira era mbu waliwo omusota gwa mitwe 3 gwaka gulina obutaala 3 bwaka ku mutwe. Naye nakulira bunyiri awo, sijja wakulira ogulabako mbu mbweze sawa mbobweze mangu bwojja leeti mbwokereye gwakava wano wojja nosulawo ntya nti wasuze wano gwa gutya abantu. Abo bonna abasinzibwa omuntu aba asiramuka abeegaana. Baganda bange basiraamu bino bitegeere. Wonaaba musiraamu ng'otudde mu baasi busiraamu naye nga toli mumativu ng'olabanga kyewaleka kyekirungi. Bw'olwala ogenda mu masabo, bw'obulavu ebukuluma ogenda mu kyasi bakusabireko, omwana wagira nti abalongo saabalula, n'obeerawo nga ozannya katemba toteredde wano otudde mu ddiini. Gwe yeeyita omusiraamu maaso ga Allah yakumanyi toli musiraamu. Oli mudhabidhabina baina haula, oli azannya katemba. Wa idha laqu alladhina amanu, wofuna embeera ng'abakkiriza bali ku nsonga qalu amanna, ng'osaala essolo zimala mu ntamu. Wa idha khalaw ila shayatinihim, kozaala abalongo qalu inna maakum, ng'oganti bannaye kino ekyengera sinakizannyiramu, tugende tumale abaana bange nti toli musiraamu. Innama nahnu mustahzi'un, nze mbalimba buzabuza. Obusiraamu bwatusanga n'ebintu byaffe. Nina ekintu kye neewuunya, omuntu obbanga musiraamu for 40 years 50 years naye ng'agamba nti obusiraamu bwatusanga n'ebintu byaffe. Baganda bange basiraamu, waliwo ayina enzikiriza mu mutima nga eyakutonda ye Lubaale Mukasa. Mwe mulowooza nti Allah yatonda n'alekera Lubaale ateekewo amateeka kutuwangaalira? Allah yatutonda n'atussiza n'ebintu byaffe kutulina okuwangaalira. Shaitaani nejja netwewaŋŋamako netuwa obukwakulizo. Nina gwe nsanze akama leero, salaamu alaikum, ogamba gizemu bale muli mutya, tanzizeemu. Ko musiraamu olowooza anakuddama nti ali mu kibeere, kati n'atya n'addamu gye tuli, naye nga ayogera mpola ng'alinga ali possessed ebiseera ebyo. Nimugamba musiraamu nga toyogera anti ebyekibeere obeera mu kibeere teboogereramu. Bannange obulyaza amaanyi, naye shaitaani ng'emanyiira. Allah n'akuwa ente Allah n'agikuza n'agirera, netuka ekiseera n'agiwa obwagazi, nekusaba ensajja, nefuna olubuto, nezaala.
bwe begenda okuzaala Allah nakola system y'amataago. Subhanallah, Allah agamba yakhruju min baini farthi, Allah ajja wakati w'obusa. Subhanallah, wakati w'obusa waddamu n'omusaayi labana, Allah ajja w'amata. Wakati w'obusa n'omusaayi Allah yabijjawo. Kati ono lubaale yagana okwogerera mu kibeere amataago. Subhana dhi muliki wal jabarut. Baganda bange basiraamu, buba wasiramu kasiramukira ddala. Buno obuntu bwe musitudde mu migugu gyammwe teeka ebbali. Enkomerero egenda zitowa. Omuntu yenna nga musiraamu emisana ekiro mulogo, musiraamu ekalagi nga wagenda ekiyunga musezi, musiraamu ono mukalagi naye nga wafiirwa omukyala we wafiirwa omwami akwata kuba amaka gasinga gatera okulima kati ngaffe waffe tuli balimi, akwata akakumbi nagenda kakuba mu nnimiro ne kabeera omwo batuka okuziika agenda akateeka mu kitooke nga baada dhalika agamba nti musiraamu abantu bashiriku muganda we omukulu bwawasa bannanga ate omala kutuuka mu nsonga n'omanya shiriki akolebwa mu nsonga eyo. Singa mubeera awaka abooluganda omuto n'asooka omukulu okuwasa mu mateeka g'okusamira, ono omuto akwata panti ye n'agiwa mukulu we okumutaasa ekisirani obutamukwata munaye alyoka awase. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ng'oli musiraamu kati ffe tukkiriza oyagala tukole eddiini n'ebyobuwangwa kati neeto tukikole. Ono yagenza owasa eno panti ani yagimuwa ono mweyawasiza. Ng'olaba omuntu wazaala omwana n'atakaaba n'afa mumateeka g'okusamira bamuserako akalira tebakaziikirako era bakakuuma butiribiri. Era aliwo enjogera ekisamiza egamba nti kano akalira nkakuuma butiribiri ngaki ng'akuuma omwana. Kulwaki mbwakalira we kafuna obuzibu tadda mufuna lubuto gulawo amagezi. Kati njogera n'abagezi muwafuna olubuto olwasooka lwe wafuna walina kalira ki? Ye buli nnaku ente nga zizaala abaana ne bafa oba osudde ku ttale oba embwa zigiridde n'akalira kaayo ng'efuna olubuto olulala. Baganda bange tusiramuke tusasule ebbanja lya Allah. Ku lunaku lw'enkomerero katana kugendayo eyo Allah yagamba rabbul alamin abantu abasinga bashiri ku lwaŋŋanda zaabwe lwa mama yagamba tata nze yannamira omwami baana. Osanga omusajja nga musaaze nga mugumiikiriza ku mateeka ga Allah naye Allah najja akwata ku mwana n'atagala paka mu masabo. Naye wano musatu muntahina aya yakusatu Allah agamba rabbul alamin la tanfa'akum temugenda gasibwa arhasiru yafsiru bainakum. Allah agamba rabbul alamin nti olunaku olwo lugenda okumira mu maaso ga Allah lugenda kulamula. Allah agenda kulamula wakati waffe. Wallahu bima ta'maluna basir. Ate ku buli kye tukola Allah alaba. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah gati mwalina ekyokulabirako ekirungi mu Ibrahim alayhi salatu wassalam walladhina ma'ahu n'abo abaali naye idh qalu liqaumihim mu kiseera bwe bagambira abantu baabwe inna buraa'un minkum ffe tubawukanyeeko. Lwaki? wa mimma ta'budun nebye musinza min dunillah ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa. Okuva n'olwaleero tubawukanyeeko ne balubaale bammwe bye musinza era okuva na leero kati tuli balabe na balabe. Oba byenjona bitegerekeka. Allah yatugamba tuyunge eŋŋanda ate ennyini wano yatugamba kasita oluganda luyingira mu shiriki olwo oluganda teekawo ku distance
abantu bangi mugenze mu nnyimbe nga mutusiriwaza bwengenze kuyunga Luganda. Abantu bangi temuva mu mikolo egitali gya busiraamu naye nga mukulembeza ensonga egamba nabadde ngenze kuyunga Luganda, nabadde ngenze kukola ddaawa, nabadde ngenze kusinkana bagundi ku nsonga bweti. Nedda, ffe tetumanyi byotugamba naye okakasa ne Allah amanye ekyo ogenze kuyunga Luganda mu mbeera erimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti Ibrahim yali kyakulabirako kirungi gye muli bwe yamala omumanya nti abantu bwe balemedde ku shiriki n'abagamba nti bannaye twawukanye wakati waffe nammwe era ne ku ebyo wamaze okweyoleka wakati waffe nammwe obulabe walbaghdau n'okusunguwala wakati waffe nammwe abadan olubeerera hatta tu'minu billah otuusa nga muzzeeyo ne mukkiriza Allah wahdahu omu illa qawla Ibrahima li abihi okujjako Ibrahim kye yagamba eri taata we la astaghfiranna laka wama amliku lak min Allah min shay. Yamugamba nti ngenda kukusabirako eri Allah, ngenda kukulajanirako eri Allah akoleki akusonyiwe. Yali yamusuubiza naye kyetenonya mu aya eno Allah tabaraka wa taala yatugamba mwenna abanoonya okunsinza nzekka munyweze eddiini yammwe mutunulire Ibrahim alayhi salatu wassalamu. Baganda nga basiraamu ejjana si lukiiko lwa kika. Waliwo omuntu mu famire omwana agenda okuyingira ejjana famire yonna egende mu muliro. Waliwo abazadde n'abaana abamu abagenda kugenda mu jjana abaana abalala bonna bagende mu muliro. Ogenda laba nga mutowo ali ku madaala ga jjana alinnya nga naawe oli ku madaala ga muliro kirira. Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ekifaananyi ku Ibrahim nti yakola ddaawa ku bantu be naye agenda okubalaba nga bafunvubidde ku shiriki. Baganda bange abantu abashiriku si beetegefu kuva ku shiriki nga bwolowooza. Kankuwa ekifaananyi wano very simple illustration here. Nabadde ndi awo ng'akaana kange kandeetedde ebbaluwa gwe Haji simanyi oba essimu ye wano bino ebintu naabiraba bulungi. Soko obirabye waneeno obiraba bulungi awo. Soka wetegereze ebbaluwa eno bulungi nsoke ngisome nga etuuse ebbaluwa ku nsonga tetegereka bulungi ate wenkola bwento eganye ejirira etuuse. Barakallahu fika. Abange nsaba Allah tusasi nga bwolaba abakkiriza bwe tulwana abantu banywerere ku Allah waliwo n'abashiriku muffe nga maamawo nga taatawo nga kojjaawo neiba mukwano gwo ng'alwana kusula mu shiriki. Omwana yagambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh nkusaba ombuulira amazima. Mustafa baluwa juulira ndi mulongo nakato nina mukwano gwange annemeddeko agamba nti teeka balina okutwalula we baba tebatwaludde wetukula tugenda kufa nze ne mulongo munnange bituufu oba bulimba. Ono omwana ali myaka ndowooza 13 oba 12 oba alabika aweze emyaka gy'alina kati wembanga sibaze bubi. Ono omwana mukutube yali wano gye nasoma wano yalimu. Omwana alabika kusinzira ku bigambo bye alabika ewaabwe bino ebintu tebabikola, tebakola shiriki wa kuzaala balongo. Kati omwana agattako elimu gy'asoma mu ssomero
namanya nti ebyokwawula balongo si busiraamu. Kati ataali na mukwano gwe alinnyako amajini g'ekyalo kwe babeera amugamba nkubuulire osaaga bwe mutayalule balongo abo. Uliya settlement ya shaitani ye mufere namemu yamugadi bwe mutabalule bwe munakula mugenda kufa. Njagala babuuzaamu abatalina balongo ffe n'abatali balongo ffe afatali basalongo bwe tukola tutya? Bwe tukulanga tukola tutya? Tetufa. Ma baada kukula si kufa. Shaitani emuteze pesa tubona kulo jaffa. That is it. Bwe tukulanga tufa. Secondly, ono mwana alwanirira busiraamu amasaitwani gamuli bali gamugamba osaaga balina okwalula. Kyenabagamba mu daruso yali wano abasajja abali wano abazaala abaana bammwe nga mulina abaana bebayita abalongo n'abakyala mwejjeeko amannya ga Ssaalongo, mwejjeeko amannya ga Nnaalongo, mujje ku baana bammwe amannya ga Nakato ne Babirye Wasswa ne Kato, mujje ku baana bammwe amannya g'Abakigongo, Gakizza, Gakamya, Gannakamya. Agamanya si ga ddiini ya Busiraamu, agamanya ga busamize. Bw'onaaba ggwe ng'oli munaddiini omanyi muyina engeri gye mutubuzaabuza Sheikh kale nze kale mbimanyi era nze abaana bange saabalula falhamdulillah era nze omukulu ye Babirye omuto ye Nakato naye nze sibikola. Wallahi shaitani eyina omuze oguteega bagenda kukulinda ofe kasita onaafa pata nga batandika abaana bo. Tolaba nti emirimu gy'okwade gitambula. Nange nakola akadaala kesisiene kajene anti toli mulongo gwe sigwe mwana w'omugenzi gwe twaziika egundi eri mu mpaapali kuba yatoni y'amaanyi nnyo nti ye babalula. Jukira omuntu ono akuli maaso shaitani webejja gy'oli tejja na mannyo gayo gana amasongovu nagaviiri ejjanga eri smart. Oluusi akutudde mu maaso agamba bino ayinza n'obbanga alina tayito eya hajati nga tayito ya amira tayito ya shekhati nga bino yabikugamba akubuuza babalula nti okutwalula nofe tuli basiraamu nti siri wala muli basiraamu tulaba nti baganda bo bano babala bo bali bulungi lwaki mmwe babiri gwe ne mutoowo mwe mubonaabona muzanyire ku byobuwangwa buwangwa ne ddiini nze ndyaja timulamba tulaba ekyange amulagayirizi wano tulaba ekyange nali nfudde kola ekikyo Allah mulekere ekikye lubala embeera nze ngenza olinoonya. Omwana alaba hajjati munene alina amatama sitira aloza kirimu amagezi kumbe as big as it is importance nothing. Shaitani kubanga Allah yatuyamba n'atubbirako ashaitan minal jinnati wannas. Baganda bange basiraamu bwe mubanga muli basiraamu abaagala eddiini yammwe era nga mulwana etuuke ne ku baana bammwe nga bakyali basiraamu amannya ga Ssaalongo ne Nnaalongo mugaveeko. Agamanya siga ddiini yaki ya Busiraamu. Lwakuba eriyo abasiraamu bakadde baffe omanyi baabamu bazannya paati bbiri wano musiraamu wano nga wakola obuwangwa nga tasuula kantu naaka wekajja saidi yokwabya olumbe yewe omutuba ku muzikiti yasolooza sente mu kabokisi kati yazannya bibiri alowooza Allah tamanyi kyayagala Allah yamanyi kyayagala Allah ayagala obeere musiraamu. Kati kankoyo ka brief history akatono ku kye bayita abalongo. Omanyi obuzibu bwe tulina kukola bintu byotalinako kumanya naye katubikulage. Kino ekitabo kyenkutte wano bakiyita ekirooto kya Sir Apollo Kaggwa. Kino si kitabo kya Busiraamu, kitabo ekinnyonnyola empisa z'Abaganda okusinza kwabwe. Olwo ne yaŋŋambye nti mutuviire ku buwangwa mugende Buwarabu. Ne mugaa sigenda genda Buwarabu kubanga ndi Muganda ongoba wano ngaani ayagala tuve ku Buganda tugende Buwarabu. Yawuli Obuganda bujira okumutta naye ng'akyogera yabadde ali mu mini. Kyokka mini si lugoye lw'abakyala Baganda. Era omukyala ffe mu Buganda tukuze tumanyi nti omukazi ayambadde mini twamitanga tutya omukazi ng'ali mu mini n'abayitakaawo twagamba nga kyekiyiseewo gwe wali muto gwe wakyogera gwe
twagamba omukazi yayitanga omuwala nga ali mu mini bwati nagenda oba omukyala twagamba nga kyekiiseewo ekyo temubimanyi ama baja ati twagamba nga kyekiiseewawo nga kiri mu mini nga kigenda yalingani malaya ngaotya okujogera yalinga malaya fe twalabanga omuwala ng'ayambadde empale wano ng'ensi egenda etandika okwononeka twagambanga nti laba omusege gwa gundi bonekatambulira mu mpale kalinga omusontwa bwe twalabanga ayambadde mini bannayiraba malaya kuyambadde nga zimalaya kubanga mu Buganda fe abamanyi obuwangwa tokkirizibwa kujja mu maka gye bazaala bbaawo ng'oyambadde obugoye obulaga entumbo wabweru. Kati abawala bajja ng'ali mu mpale ngoye za mu kisenge nga zze kukyalira sezaala we mbuye ayagala nnyo obuwangwa bwe, no problem. Naye bw'oba oli musiraamu yimu ogenda bireka. Bw'oba omanyi nti oli musiraamu mushiriku amakulu nti oli musamize, genda mu maaso n'ebintu byo ani abikuganye. Ffe twogera n'abasiraamu. Saabalongo amatandikire wano Allah nsaba tusaasire bijja kutegeerekeka insha Allah. Nge Saabalongo eno siwala anti Saabalongo agamu kumanya gabaita kabaka bamamita Saabalongo kansokambayoko wano kukunyonyola okutintini Saabalongo yani. Saabalongo abawa kitiibwa nnyo mu Buganda, naye ekitiibwa kya kabaka kisinga ekya Ssaalongo, kyava ayitibwa Saabalongo okulaga nti yasinga ne Bassaalongo bonna ekitiibwa. Wano waffe mu Buganda omuntu wazaala abalongo jamaani abeera munene, luba lusozi lunene to an extent nti ne kabaka okujjayo obuzito bwe bamuyita Saabalongo, okujjawo okwawukanako ku bano Bassaalongo babulijjo ye bamuyita Saabalongo regardless yabazaala teyabazaala. Kakati kino ekitabo kino kirina we kyogerera wano antu bagamba nti abalongo omuntu aba abayingiridde aba agenze mu kusamira ne mugamba nti buli buwangwa baffe eriyo obuwangwa obubi ng'eddiini ebugaana, ng'omuntu wabukola aba avudde ku ddiini ng'afuuse musamize. Kati kankulage wano essuula ku peegi 272 essuula eya 25 ensinza y'Abaganda. Omutwe ngambye ki? Omutwe wano ngambye ensinza yati wano tuyingidde mu kusinza, era wetwogera ku byobuwangwa ebibi generally tutunulidde byabuwangwa ebiri mu layini y'okusinza. Kati wano omwami ono yatunga ekitabo kino yagamba bw'ati: Katonda n'emyoyo gye yatonda okuva edda emyaka bwesedde ng'Abaganda bamanyi bulungi Katonda oyo yali omu, takubibwa bifaananyi era tasemberekeka, erinnya lye terituumwa muntu mutonde. Katonda Abaganda baali bamwesiga era nga bamusaba, kyokka nga tebamutuukirako, wabula bayita myoyo gye egimutuukirira oba egimumanyi endowooza ye. Ekyo nno tukikakasa bwe twesanga nti teri kigambo kya Luganda kitegeeza ba Katonda. Owulidde tawhidi mu Buganda tulina Katonda kaabe omu, kaabe mu bungi oba bumu. Okujjako jjo ly'abalamu ng'amadiini gamaze kujja ne gatandika okuvvoola eddiini y'Abaganda. Ebino ebikolebwa mu buwangwa ebisinga ddiini, naye mmwe mugamba buwangwa. Akagambo buwangwa mukajjeewo ddiini. Zino eddiini ziri bbiri, eddiini Musoga n'eddiini Musiraamu, eddiini Muganda ddiini Musiraamu, eddiini Muwarabu ddiini Musiraamu, eddiini fulani ddiini Musiraamu. N'agamba wano wammanga, n'agamba nti okujjako jjo ly'abalamu ng'amadiini gamaze kujja ne gatandika okuvvoola eddiini y'Abaganda ey'ennono nga geeyambisa ebigambo nga godizi oba godi okutegeeza emizimu, emisambwa, amayembe ne lubaale waffe omulala. N'olw'ensonga eyo Abaganda bo emyoyo gye bayitangamu okutuuka eri Katonda girimu ebiti 5. Emyoyo mwe bayitira okutuuka Katonda girimu ebiti 5. Mugina emyoyo bwe mubulamu abalongo
nkutadde weyite Saalongo weyite Naalongo naye ebyo bye weeyita byabasamize si byabasiraamu. bw'oba oli muganda oba oli musamize no problem gwe weyite Saalongo oba Naalongo. bw'oba oli musiraamu sigaza amannya go n'abaana bo. yagamba bwati omukulu yawandika ekitabo kino emyoyo gye yasookerako okulistinga wansi emizimu. gino gy'emyoyo gy'abajjajjaffe era giba gya kika. ompulira giba gya ensonga lwaki omuganda afiirawo okuziika omuntu ku kijja kye. tebayinza kutaba nti mbeera nesinanyi oyo tebayinza kunsaza kuntwala mu balugave kale mu muzika wali ku bbalibbali tebagatta kubanga waliwo akadde nga beetaaga emyoyo egyo. tukkiridde. yagamba nti abantu b'ekika abamu baba bagimanyi. bano baba abantu bajjajja b'ekika abakkirira edda ewasenkaaba ne basigala kutambulira mu mpewo. mulimu emizimu emirungi egiroosa era n'okulamula eby'ensonga, ate wabaawo n'emibi egituga era n'okulwaza abantu b'ekika. awo kapaati k'emizimu kansooke mbaweko akakatinitini. kati omuganda omuzimu agulina mu bintu byasinza nabyo. kyova olaba nti omuganda bwafiirwa bbaawe aleeta akakumbi n'akateeka mu nnimiro gye babadde nga balimira. omuganda ebagenda oziika bbaawe nga basitudde mayita okugenda emagombe akwata akakumbi n'akatala mu kitooke. bwekitaba kyagonja nga nkoze ensobi kibeera kitooke kibeera mu lusuku n'akwata akakumbi n'akateeka mu kitooke ekyo mu kigogo n'agamba omuzimu ntontabaalirako nkuteekedde wano ensonga zo zonna nze neesonyiwa nzekka. n'adduka mu nnyumba n'akwata ekitanda n'akibikira n'akiyimiriza ye nayali obuli wansi. mbw omuzimu tegulaba kitanda bakiyimiriza ate kasitoma ye ali wano. osangayo n'omuntu nga yakkiriza nti omuzimu gujja gyali ogw'omugenzi ne gwetaba naye mu nsonga z'obufumbo. waliyadhu billah kubeera kusinza mizimu. naye leero si lwa mizimu. tunoonya baki? tunoonya baki leero? balongo. aha tugambye nti bye bayitamu okutuuka eri Katonda okusooka emizimu. ekyokubiri balubaale. balubaale bonna kiwanuuzibwa nti okusooka baali bantu bwe baamala okufa abantu ababaweerezanga nga bakyali balamu era bamaze n'okukwata amaloboozi gaabwe ne balyoka babasamirira nga bagamba nti omuzimu gwa Mukasa gukutte gundi. oba tukwatagana? omuzimu gwa Mukasa gukutte gundi kubanga ayogerera ddala nga ye bwe yayogeranga era alagula n'ebigambo bingi. awo nno balubaale ba Buganda yonna era lubaale ayinza okuyita mu buli kabona yenna ow'ensinza y'Abaganda. abamu ku balubaale abamanyiddwa ennyo be bano. gano amannya tegakkirizibwa gatuuma mannya ga lubaale. gano amannya ga ddiini ndala mugawulirize bulungi. asookera ddala Mukasa, Kibuuka, Wamala, Muwanga, Kawumpuli, Wanga, Seggulugane, Ddungu, Musisi ne Nabuzaana. mannya ga lubaale togatuumanga, galeke. noonya mu kika kyammwe amannya amalungi. gano amannya ga shayatini. ogatuuma omwana ojala mwana kutandika kukola bikola bitategerekeka nga alina layini gyanoonya. kyova olaba gano amannya gasala ne gava mu kika kino ne gadda mu kika ekirala kubanga mannya ga lubaale si mannya ga kika. awo kapaati k'abalubaale ng'ebimu ku bisinzibwa mu Buganda tukamaze in brief. tujja kasimoggola in a wider way. ekyokusatu ekiyitibwamu kusinza mu Buganda emisambwa. gino nagyo gya mu Buganda mwonna girabikira mu bintu ebitali bimu okugeza mu ngo. si ekyebango timba tolyanko omukazi agati nzadde timba nazadde akantu ne kabula kaweesoba emyaka 5 kakomyewo ye mwana wange yali yambulako aleese omusambwa awaka neyeebuuza n'abeera ntya nagwo. kakyakola naga nti ono omwana namuzaala. babuuza omusawo wazaaza omukyalo no ng'azadde abaana bameka nti
lipooti eyo mukyala omwana yali omu kati muganda we musamize munne yagamba nti nedda tugenda otuuka mu ddwaliro ng'amaze okuzaala akantu ako naye kabulira mu bitooke bannange ye mwana wabaaba nekyekabyakabya obukiriko bukitawaanya kumbe baagala kuleeta musambwa ku lujja kati agamba nti ekika ebika tugambe kugeza engo timba emisota abantu waliwo timba yali awo wammanga awo twamusanga yajja saawa zaliwa nga 2 awo 3 tugenda okukiriyeyo nga abantu bakuŋŋaanye kati olwokuba nti abantu naddala nze manyi bya Buganda era saagala muntu ambuukira wemba njogera ku nsonga za Buganda njagala neŋŋange nga maama omumbejja oba ng'oli mulangira njamanya kati kiraasi gye njogera nayo tetegerekeka kubanga nze mmange mumbejja nze nakulira kumpi n'eŋŋoma nze ndi saava woba oli mulangira ŋŋambya neŋŋanga weyanjiro gamba nze mulangira Kamaanya onneŋŋange nange mpite maama yiga teyiga abeera mulangira yiga funa kiweita ekirala kati wano woba oyagala okuntambaala pimapimamu atali oba toli mumbejja oba mulangira nga oli saava tuba twenkana oba naava kati akka wansi bano bakiweewa ekitonumbagana kati ate omukopi ensonga gwata gitegeredde ddala ate embwegobaganya wakiriba wakiwempengo wekiriba mbogezaako kati emisota abantu naddala abakyala abalungiwa gimu ku misambwa mu Buganda egimanyibwa abalungiwa ne bawola mu nsozi emigga n'emiti oba amayinja okugeza Sezibwa musambwa mu Buganda ogwo mugga Mayanja nagwo musambwa agamanya temugatuumanga agamanya ga kisamize simanya gabika amalungi mutika kya mumeronyamu erinnya eddungi gano galeke Nagadya musambwa lireke funa erinnya eddala gano amanya sharaatan tetugakozesa kubanga asura banyinigo bakakozesa kulaga buzito bwa misambwa gyabwe ate ffe tuli basiraamu eyo Nagadya yebeerango waliwo erinnyanga Lwanga n'erinnyanga Mirimu n'emisambwa emirala kati guno omusambwa gwa Mirimu waliwo akabira eyo Endejje ng'okutte ku Aiden Road bagusamirira mu kabira ako era oba olagirira takisi ogigamba ŋŋenda Endejje ewa Mirimu bakutuusizaawo awali omusamize asamirira omusambwa guno ogwa Mirimu kati amannya gano ge tukoonako omusiraamu galeke kubanga ffe tuli basiraamu ebiyitibwamu okusinza ekyokuna abalongo sinabakubatuuka kuba nabikula bubi waliwo ekyokuna amayembe nonti aga bicycle amayembe the yembezi waliwo amayembe ga mirundi 2 waliwo amayembe ag'ekika ate n'aga kifaalu oba amalwanyi oba amajjanjabi amayembe ag'ekika agamu masajja amalala makazi amayembe amasajja agamu ge gano amannya togatuumanga gano amannya g'abasamize era wallahi amannya genkoonako wano bw'ogoberera abasamize be wali owuliddeko ne boolabako bagalina tetubavunaana mannya gaabwe nze we bampeta Sulaimaani erinnya lyange lya ddiini era neyita Sulaimaani kulaga nti ndi musiraamu oba ntegereka gano amannya bw'ogawuliranga ranaawe noonya mu kika kyammwe amannya amalungi gano gaveeko erisookera ddala Kasajja linnya lya Mayembe Kasajja waba waali muno nga walaba mulimu Ddungu eryo jjembe mu Buganda Basajja Subi jembe Katindu jembe Kalondoozi jembe Namuzinda jembe Kizuula eryo jembe oba Serugula jembe Kagga jembe Kawagga jembe Gulu jembe ne Lubowa jembe gano amannya bw'oba olina obusobozi obulidiriitinga
lyenenye mannya ga mayembe. Amayembe amakazi agamu gegano wammanga, nakangu eryo jembe tolitumanga omwana wo, nakavuma jembe, ne nalubowa nalyo jembe. Ate agamu agakifaalu gegano ganate mazibu nnyo, gano bagekakasa abasamize nti werirumba mulina okunywa amazzi ku mulirwano ewaka bibeera byononese. Lisookera ddala senkeezi jembe tolitumanga omwana wo. Takalirya eryo jembe. Funga ebyuma jembe, nembewunga nalyo jembe totumanga omwana w'amannyago. Akatundu ke tusembyayo tugalewo darusi yaffe olwaleero mugamu ku makubo oba ebiyitibwamu oba amasiga agasitudde okusinza kwa Buganda lyerino essiga wammanga lyendeeta. Olitegedde essiga eryo? Soko jjo lisome, jangu lisome. Kano ko ngedye kali akakulu jangu gobera okasoma. Soko jje Sheikh onomita Sheikh Omar Bilal bin Zaid al-Shinqiti Abu Ibn Taymiyyah. Gusomere ko busomezi wano akayinga ako kutano ono kagamba katya. So jangu ndo bagenda kulaba bulungi nazo ganti waliwo omusajja yazze nga tamanyira luzungu. Bakwetegereze bulungi. Osoko katusomere kano. Okalabyako. Aha, soko katusomere. Aha. Billahi minashaitanir rajim. Kumpi buli kika so kano abalongo kyekimu kubiyitibwamu okusinza kyatusomera kali. Kumpi buli kika kuliko abalongo, bano be baggulawo kumpi buli mukolo, era tuyimba ennyimba zaabwe nga tuggulawo emikolo gy'Ekiganda ng'okusamira n'okufulumya olumbe. Bano bagaba obweza era batabula olujja n'okukuba obwavu singa emiroboli gyabwe tejiggwa. Tuyanza barakallahu fik. Mwalimu muguddeko kiyifuyifu menjala y'abakayisaawo abo. Baganda bange basiraamu, Allah atusaasire nti nyweza nti empisa gye tuyisaamu abalongo empisa si ya ddiini yaffe ya busiraamu. Enkwata abasiraamu gye bakuttemu oba gye bakwatamu abalongo eyawukanira ddala ku nkwata abasamize gye bakwatamu abalongo. Wano omusajja we yali alambulula obuzito n'obunene bw'abalongo yagamba buli kika kirina abalongo. Wabaawo omukolo gwonna nga olaba ali Fatiha bwekulembera ibaada ez'enjawulo mu busiraamu, abalongo nabo beefuga emikolo gy'okusamira mu Buganda. Baganda bange basiraamu, Allah wabanga akuwadde abaana babiri nga haqiqatan oli musiraamu, nkwegayiridde teweefuula nti otegeera okusinga eya kutonda. Abaana bayise nga bw'obadde oyisanga abaana abalala, amannya gabalekere nga bw'obadde otuuma bano abaana. Sigala ng'onoonya amannya amalungi mu kika kyammwe agatali ga mizimu, ga misambwa, ga mayembe, ga lubaale, otuume abaana b'amannya amalungi tobassaako. Kiraga nti bano abaana balongo, kubanga mu Buganda bimu kubisinzibwa. Omuntu w'abaana abo bakitwala nti aba afunye emikisa, era singa afuna obuzibu mu buwangazi bwe bagamba nti balongo. Waliwo omuvubuka namubanyumizaako embanga serabidde, yali yazaala abalongo abo. Bwazaala abalongo n'akola shiriki w'ekirongo, era n'abeera ne shiriki oyo mu kitanda. Nga we tulina leero abasiraamu bangi, mbayita abasiraamu kubanga sinze nga batiketi eyani musiraamu nani mukaafu, naye wotunula mu bitabo
yenna ayina kino kyenjogera weekakaseko ti nze sikyali musiraamu. Tulina abasiraamu bangi nga baasiba abalongo baabwe ne babateeka mu bitanda babalina. Bino ne bwoyogera omuganda agamba nti oba osiwa nsaano kuki ku mazzi ne bwoyogera kuba aliwo olumu twasomesa ku bintu bino omusiraamu n'atya nga subhanallah najja n'alumba imaamu kubanga gwe ne bwojja nga oli mugenyi wano n'osomesa ensonga nga mpya abantu baddukira eri omukulembeze waabwe nti ensonga gye basomesezzaako imaamu omusiraamu amubuuza wallahi allah emujulizi omusiraamu amubuuza nti ddala sene yabadde wano bagambye nti tukkirizibwa kusiba balongo nakubaalula abeera shiriki nagati bannaye kakati nze nkozi ntya ze nasiba abalongo. Imaamu namuga ati ati kati ebyo ebintu bya ddala soobiraba si buli kimu nti okitwala. Bwe munannemerako nja kwogera omuzikiti ogwo we guli naye bunaasirika nga emusirise eno mulaga ti mubitegedde nga ngusirikira kisinga okuba ekirungi. Yamugamba mu ddalasa abe basomesa otwalako byosobodde bisigadde ngaobireka. Era ntera nnyo okuwulira abali balina statement eyo nti sheeka asomeseza ebintu birungi naye gutwalako kyoyagala twalako kyosobodde. Kati omuddu ono Allah amuletedde hidaaya awulira abikooye ate imaamu gwabuuza amulaga tewali buzibu n'abuuza naibu imaamu ati imaamu basomesezza ku byabalongo naye nze naddira abalongo n'amugamba tebikweraliikiriza nze nange abange mbalina n'abange mbalina. Omusiraamu obulunga mubuze agamba alumba imaamu omulala. Imaamu omulala yeyankubira nga nkubula eddalasa bwemwabadde omanye kyavuddemu kino kyekyavuddemu omusaazi agamba kino baimaamu bombi bamugamba tewali buzibu bwera n'abalongo bo. Mbagamba kino baganda bange obuzibu weebuli bw'oba olina abalongo nga wabasiba. Baganda bange ebintu bino biraba Allah yatuwa obusiraamu ng'atuwadde buli kimu. Allah yatwagala nnyo tufuula abasiraamu. Kutomanyi bantu atana okuzaala balongo nakola mikolo gya kishiriku egyo tomanyi bye bakola nga bakola emikolo egyo. Okimanyi nti mu Buganda banango omuntu omushiriku mubi. Okimanyi mu Buganda baziza nyazaala okusemberera mutabani. Kati nze nyazaala wange bw'atuula wano ku ntebe eno nga kwembadde ntudde nga nvaako bw'ayingira mu luumu eno nga nze nvaamu. Naye olunaku lwozadde abalongo okimanyi nti abalongo okumanyanga mu Buganda bazitowa. Abalongo bajjawo obuko esokera ddala saalonga azadde abaana bano waba alanga abalongo eri ku buko gye yawasa omukyala ajja wekibanga gano ge maka g'omukyala gwe wawasa ayimirira awo waggulu afuna wali akatunumba n'akasuka ebigambo by'obuwemu ebizito nga tukasukira abazadde b'omuwala. Kati we bawulira nti eddoboozi erisiryamuko Sulaimaani nti yoyo nti bazadde abalongo nga taata asituka ng'awemula maama nga maama asituka ng'abyokya taata nga mutabani abadde atwala amazzi mu ffumbiro agawumuza ng'ayosya bazadde be kuwemula nga bateekateeka lunaku lwakwawula baana. Mu bimu ku bye nalabako n'amaaso gange nga sinnaba kubitegeera kuba abantu abasinga ekibatawaanya n'ogenda mu mikolo egyo sira kuba nti mujagala mulimu omutawaana gw'obutekkusa. Olaba emyaka mutuuse kati gino emyaka gyange oba nteeka ntuuse emyaka nga 3 mwawo 3 myaka 5 woba tonnaba kutuuza mutima gugamba nti emmere bwette bagirya balya bweti. Emu ku nsonga etusiibisa kufuna bugumiikiriza kumanya nti tufu juisi waali naye nasiibye. Baganda bange mwekkuseeko mutuuka ne muli emmere ejjudde obukyafu. Kati mu biseera eby'obuto ono na mukulu nnyo nali nekananga kayo oba kali ka Muzeeyi Murshid myaka 13 awo tugenda mu kyalo eyo waliyo okwawula abalongo.
kati mu biseera wano ebyemisana babeera beegezaamu bakasukayo ensasi najja alese esepiki ogitekawo nayogerako okugamba ogunene nti ekalaayi nadduka gwe totandika mangu saba zino leka lindako omukulu tanaba kutuuka oyo nadduka senga najja omuntu nenadduka beegezaamu ziri ku testing 1-2 zayingira saawawo nga emu awo ne batandika eggaali empiira omukka olukoba omwamu yakonanga dduka ziyingira saawawo 4 ng'abantu bennabadde mmanyi basajja abakulu gosanga mukono omusindikirako eggaali gosanga ku luzzi n'ovaayo asooka asene nga bonna empisa z'abaweddeko dda ng'abasajja bakasuka ebigambo kasono yali saalonga era alinamu ensonyi era yajjanga nakubawokamu nadduka ga gwe nno tosaagira mu baana ojja kufuna obuzibu ziyingira saawa 4 ng'akaze ng'ebigambo byaweereza kati ffe abato ne tuddukayo eyo tulaba abantu baweddeko ensonyi netudde bweru wakasaakaate ffe tulinze ekintu ekikulya kuba abantu abasinga ekibatawaanya ogenda ne mu bifo ebitalina kugendwa mu musiraamu kulya nensaba Allah atuliise Allah gwataliisiza asigala muyala era omusanga ali ku mukolo oguli haramu mukolo gwakusamira ng'agamba nze nniya yange wona abasiraamu abamwebuza amagezi muze nniya gye nabadde nayo yabadde yakulya eyabe teyabaddeko kati singa omwana ajja nga otudde ku lusinya lw'emmere olya bwoti enkoko esimbye saidi zeeno eno mpuuta eno kaceere eno kati omwana najja ku lusinya kwennyini kwotudde nga nniya ye si yakupamako naye naapamako nga nniya ye si yakulya pupu osigala olya pupu oyo osigala olya emmere eyo niyayo si niyayo mutubuzaabuza mbu nniya yange nniyayo ate Allah mulungi ffe tumanyi biri mu nniya zammwe naye basiraamu muleke kutubuzaabuza beera musiraamu munda ne kungulu beera mukkirizo wannamaddala kati tulinze tugamba masha Allah tulinze kati ffe twagala kulya kacere nga tugenda tuba tulyawo nga balese omuwumbo gw'ettooke kuba akasaakaate kali wano wabweru wano wenyini ku mulyango webateeka omuwumbo gw'ettooke kati abakulu be ab'ensonga babeera beemanyi nga wolaba nti swalegera okuyimirirawo omwazini yasooka najja nakwata omuzindaalo imamu nasembera layini nezisimbwa kati olagenda mu kusamira eri babeera bebulifinze dda era nga bajja beetolola omuwumbo gw'ettooke nga tulaba waliwo ekyana kirenzi bwekiti tuli myaka gyegimu nga oli omwana Allah yamusaasira bananyi Allah agaba ebintu ate Allah wagamba kuwa n'ekyebbeeyi akikuwa mu bungi Allah yali yawa omwana oli envunza emitindo gyonna ng'omwana ebigere bino ebyammwe ebitula wansi nga byabivaako dda nga biseka busesi bwebiti ng'envunza ze si zakufumita kujjayo yakutakula butakuzinga eyeegwa wansi wallahi tuba tuliawo nga gwe baleese ye mujjwa najja nga bamaze okusaba okuula ettooke nakubamu ekigere pa nabuka nagweri ne bawaga kuba babanga balinyeko shayatini wallahi ne bakkakkana ku muwumbo gw'ettooke ogulimu envunza nga tekulina supu subhanallah abange wallahi webaze Allah okubanga oli musiraamu olaba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatusomesa nagati omuntu bw'abanga alya emmere neekusimatuka mu ngalo neegwa ku ttaka yagamba gijjeewo kubanga shaitaani yeba ekusuuza ekkubye ebbusu gijjeewo onakuwaze shaitaani musiramu naga nti subhanallah wallahi hadithi ntuufu naye wallahi Allah akbar najijawo nga wasekaseka okuseka okwokumanyira n'okujereka najizaga ti Allah ansasire naye wallahi yennemye Allah sa wallahi yomu abadde mu kyalo omujjwa najja n'envunza ze first class nakuba mutoke ba n'amaana nakwata kati nesenga nammwe nezina envunza tugwerya tosobya abaana nalya isenkano sikajina toyogera dya ne bali ettooke ekkalu subhanallah bino byenjogera n'abajulizi mbalina mbamanyi mu kwegaana ne basobola ogamba nti kyoko ekyo naliwo ettooke ekkalu ovanga ku muntu omusamize olwo aya hafidhu gyenjagala ompeeko eni musuratul Baqara Allah aga nti olwo abantu abeeterawo ebisinzibwa yuhibbunahum ka hubbillah nam ogirabye aya eyo
jimpe ku simu yawo njirabeko wano banasiramu mbate jimpe kawo njirabeko wano waliwo abantu nga balina bye bateekawo nga babisinza wallahi nga babyagala ng'okwagala ko babyagala kulinga kwe bandiyagadde Allah indeed nga babyagala n'okusinga bwe baagala Allah. Okimanyi nti ono mutabani ono bw'amala okuzaala abalongo ogumu ku mikolo gy'akola n'ennyazaala we amukuba ekikuzi okitegedde. Nsaba Allah akuwangaaze ya Rabbi, nsaba Allah ampe kye yakuwa akimpinye. Allah yagamba tuwa minan nas ne mu bantu man yattakhidhu min duni llahi andada, waliwo abeeteerawo ebitali Allah nabifuula bikatonda byabwe nga boolaba omuddu bwe yeeteerawo abalongo be nga bali wansi mu kitanda, abalongo be nga bali waggulu yabawanika mu kamooli, alina abalongo be ye buli kyagenda okukola amanyi bano weebali bano banene. Allah agamba nti naye yuhibbunahum nga babyagala kahubbillah nga balinga abaagala Allah. Okimanyi nti omusiraamu amala abalongo n'akozesa sente miliyoni nga 5 oba 10 nga yalula balongo naye nga tasalanga aqiika ya mitwalo 2. Wadde okimanyi ekyo? Omusiraamu n'ayalula abalongo nga tasalanga aqiika. Omusiraamu n'afuluma mu makaage nga tannaba kusaala subuhi obudde bumukutte naye nga tabulidde budde bufukamira ku kibbo okugamba baana bano ti bannaye baana bange ngenze kola naye munjigireko munnange mumbeererewo. N'akwata 5,000 n'emikono 2 n'azaalirira mu kibbo n'asiibula abalongo n'agenda. Obudde bw'abalongo bwabulina naye obwa Allah obusaala esswala tabulina. Subhanallah, engabanya eyo nga si nnungi. Allah yakati walladhina amanu, naye ate ffe abakkiriza. Waku musiraamu akulinanye salaamu tamutunula mu maaso, gimuwe salaamu n'omukwano kuba otunula mu maaso ogenda gikendeezaako. Abantu tebaagala bannaabwe, muwe salaamu nga temutunulidde neka mutunulire ye. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kati walladhina amanu, naabo abaki abakkiriza ashaddu hubban lillahi, bokwagala okubalina eri Allah kuyitirivu. Abasajja n'abakyala baagala Allah. Ne wazaala abaana 2 amannya gano ag'abalongo agakweka naga nti abaana bange ye Musa onomulala ye Jamiru. Ti batume Hasan ne Husaini nedda abo tebaali balongo, baali baana ba Ali radiyallahu anhu. Naye seetaaga ate kutuma Hasan ne Husaini bajja tawanya abaana bange nga nvuddewo, bajja bakozesa shiriki kubanga tomanya kino abawo ng'ovuddewo. Allah ganti abakkiriza bo baagala nnyo Allah. Allah agamba rabbul alamin walau yara alladhina zalamu, singa onalaba ku bali az'amaanyi abawula abalongo abalina abaana abo mu bitanda byabwe abeefuula abakkiriza naye nga bwe basamira, singa onaabalabako idh yarawna al'adhaba nga balabye agabonerezo gamaze okusembera anna alquwwata lillah nga bategedde nti amaanyi gonna ga Allah siga abalongo. Mulongo yaŋŋamba nti sheekhe nkubulira amazima ku bigambo bino batugamba nti omulongo ayokya, nze nakubwa ku mpi ku ssomero eziwera neŋŋamba ninda kyokwokya abantu bano nenyingizawo amaanyi mbokye, bwe nakola amaanyi mbokye ne banjokya oli olulala nenziruka nagamba n'olwaleero nze sibikkiriza nti abalongo bookya. Musajja alina abaana mu kitanda yafuna birwashes mu bulago nagamba subhanallah nfudde bannanga abaana ndoza banyigidde, nakuba essimu mu kyalo omukyala gyagenda nabo nagamba ku baana abo baana bange mu nsonyiwe oba amatebuzi buki bwe nakoze. Subhanallah, omusajja mulwadde ayagala kujjanjabwa ali ku baana bamusonyiwe. Omwana myezi 2, omwana myezi 3, omwana myezi 4, omwana myaka 5 akusonyiwe. Omwana akusonyiwe yakulwazizza nyala kubuuzaamu inkuntu musadiqin, wemubanga muli bamazima wabeera nga abalongo baleeta sente. Nze Suleiman sina balongo, ninamu ku sente, ani yazimpa? Sibuuza mububi era saagala muyombe, mumbulira ani yazimpa. Njagala kubuuza ennyumba mwe yazaalira abalongo abo wali wagifuna dda, n'emmotoka kuwagendera ofuna nnyabwe yiyo, n'omulimu gw'okola wagufuna tana kuzaala balongo. Njagala ombuulire abalongo bano bino byewasooka ofuna si be baabikuwa, ani yabikuwa? Mbuuza ekisembayo, saagala tukayane.
omukyalo ono ng'alina olubuto lw'abaana babiri nga n'omulala alina olubuto lwa mwana omu, mikolo ki egiri ofiisi egimanyibwa nti agenda ozaala abalongo alina kukola bw'ati n'owoomu alina kukola bw'ati? Tumanye nti abalongo bano n'okuzaalibwa kwabwe beerinako obuyinza. Bwe bikulema okwanukula n'ebisingako awo, bw'ozaalanga abalongo baleke nga bwe bali, kikole ng'omusiraamu. Salaqiqa batuuma amannya nga ababulijjo, leka kwefuula mugezi ogenda tomera ofiirwe ekyengera ky'eddiini y'obusiraamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nsaba Allah tusonyiwe bye twali tukoze nga tugenderedde ne bye twakola nga tugenderedde nga byamugattako bintu birala. Wabarakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi